okuvayo ne kiwa abatuuze b'Ekyankwanzi enteekateeka y'okufukirira nga bamaze ebbanga ddene nga bafiirwa ebirime byabwe ssaako obutonde bw'ensi olw'akasana okubookya. Mu kiseera kino ng'omusana gwememula naye ekirime ky'ennyaanya kinyirira ng'era ku mulundi guno beetegefu okuyoola ensimbi okuva mu bulimi. Dr. Kayonda agamba nti singa abavubuka banettanira enkola za gavumenti naddala ez'ebyobulimi kyagamba nti kyakubayamba okweggya mu bwavu n'okukuguka mu byobulimi. Nolaba nti emigigi egyo emito gibadde gyenyigidde mu pulojekiti za gavumenti zino okuba nti bafunamu ekigulira amagala eddiba, naye era tusaba bongeremu amaanyi kubanga eriyo pulojekiti ezimu ze banyooma oluusi ate oluusi abamu ne balowooza nti basobola okufuna obugagga nga babukoze mu zzaala okuteeba obuteebi. Twagala bakuza nti eri bugagga buva mu zzaala. Abakulembeze ab'enjawulo okubaddeko Mugisha Ruth ategeezezza nti enkola y'okufukirira yakuyamba abalimi okufuna mu bye balima. Nti tweyongera okufunamu kubanga kino kiri mu kitundu ky'Erukaya naye ebitundu byaffe eby'enjawulo tetulina mazzi gamala naddala agafukirirwa. So singa tuba tufunye ekintu ekifaanana bwe kiti mu bavubuka baffe ate abanyiikiridde okulima ng'ennyaanya obutunda olabira ddala nti okufukirira kuno kujja kubayamba. Ssentebe wa disitulikiti y'e Kalungu Mukibi Kamadi awanjagire gavumenti okuwa obukuumi enteekateeka zaayo abalimi basobole okuzifunamu. Twagala gavumenti eteekewo enteekateeka nga bw'ekola pulojekiti ng'eno kumpi eyagala okuyingira akawumbi k'ensimbi nga already yo mu nteekateeka ya gavumenti nga waliwo okubeera nga tulina abasirikale oba obukuumi obw'enjawulo bweteeka ku pulojekiti eno. Akulembera abalimi abakolera ku nteekateeka y'okufukirira Madi Sonko agamba nti enkola ey'okufukirira ebayambye ennyo lwakuba bakyatawanyizibwa obuwuka bw'ebirime obuwera. Aba gavumenti tulongoosezaamu ku ddagala n'abalala teritutuukako era bulungi wadde wano weetuli nga community tukola naye era obwetaavu tukyalinamuko. Ebyuma bino bikyali bya bbeeyi ku katale okubifuna okubyetuusaako bikyali bya bbeeyi abasinga. Ekirala n'amagezi gennyini okubikozesa nakyo kukyali kusoomoozebwa. Abantu bangi bali tebabimanyi, tugezaako bugeza okubibasomesa. Beetaaga okufuna okumakinga sure nti security gye tubawadde oba gye bataddewo bamakinga sure nti babikuuma kubanga bino of course bw'obireka nga tobikuumye abantu bangi basobola obbibba.